commercial officer waffe boogedde wano nti ba tailors tebannaba kufuna ssente. Kyokka alipoota gye tulina okuva mu parliament eraga nti ba tailors mwafuna emiliyoni 3. Yes. Anti kakati soka owulirize mutugambe wano nti bano babadde bakajja mpase nga mpulidde bubi. Tiyakwasa yafuna ssente omwomu aje wano. Produce banaye mutegedde. Yes, amanya gagwanyi. Ninze Mayanja Charles, chairperson produce dealers. Na kawola emiliyoni 7.6 mu associations 12 ezaze zino. Ova ku kyalo ki? Nze Mayanja Charles. Mbeera Bukaali mugombola ly'ebuwoya mu district y'e Buvuma. Nakakuwa ssente imeka okutwalira association emiliyoni 7.6 ze nakawa association. Tulaba eba Buvuma produce dealers SACCO bakafuna miliyoni 47 mu emitwalo 3. Waliwo produce oya wakanyanyinya n'omu. Nze nami agamba yafuna nyingi okusinga. Sebo nakawola miliyoni 7.6 mu association 12. Mukulu zimbe ba produce wakabawa ssente mmeka? nakabawa miliyoni 47 Mukulu mayanja endala zemuwola mwazijjawo. Zetukola. So RDC oli agamba bagamuwa miliyoni 7. Commercial officer agamba yakamuwa 47. So kakati Amweziza wawe zijasema. bana muwuliro. Yes, Amaina Ngobitaibu okuva mu association eyena Mugombe Parish era nti amamubaale ninze chairman wa PW district SACCO. Nafuna obukayire 24 n'emitwalo 8. eya Buvuma district produce dealers SACCO nga twagibwa emiliyoni 47 mu emitwalo 3 nga ssente ezo zagabanyizibwa mu associations 9 era mu associations 9 ssente ezo zagenda mu mikono gy'abantu 40. N'olwekyo mu budde buno aba SACCO ya produce dealers bakasasulako miliyoni 8 mu emitwalo 15,015 nga bakyabangibwa miliyoni 3.9 mu emitwalo 14,114. Bali abantu mutambula systematically. Ono lwogera SACCO nagiwa ssente bweziti nga tugamba zize mwafuna awo tubuddewo. Kakale tulisiza kono lwakuba nti tebikola ki otherwise tinga twakoze eki katoka tusooke tumuwummuze tugende okusaaba ki endala tusomere SACCO endala. Nze veteran Kakaire Paulo mkyama kakyanga bulugulu Nairobi sub-county Rufu Parish. Bampa obukayire 36 n'emitwalo 34 okugabira association daba veteran 8. Bagiyita Buvuma district veterans SACCO. Buvuma district veterans SACCO yakafuna miliyoni 3.9 mu emitwalo 7.5. Sebo veteran bize mwakafuna 3.9 mu emitwalo 7.5. bize mwakafuna
ono esente betasobola muwa information sente betebamuwa information ng'ate bamubuuza sente ziyakafuna kujawo nga gwagamba wakuwa zifuna naye wali yazifuna yakakasa ki sebo kakasa wafuna miliyoni emeka kakati nagabamu miliyoni 39 mu emitwalo 75. kati naye tuginotinge awaliwo standover zirina issues tujakola ki kakati emiliyoni zino zaganyulwa mu bibiina 8 associations nga zaganyulwa abantu abazifunamu bali abantu 18. Bakalikabalinga miliyoni 6 mu emitwalo 62 mu 8. Aliko di George ngenda kwongera ku nsonga 3 zokka. Njagala kukkiriziganya n'ebigambo olumu ebiba biyitingana nga bitambula. Era nkitegeeredde wano nti wakati wa commercial officer ne ba signatory association oba ba SACCO nga bagenda okugyayo ssente waliwo commission. Yensonga lwaki walabye yasoose n'atuwa figa ndala bwe tuddayo n'atuwa figa ki veteran yatuwadde miliyoni 36,34. Commercial officer atugambye veteran yafuna miliyoni 34,75. Ekyo nakyo njagala mukinoonyerezeeko nti wabaddengawo nkusayingira nayo mpaaki. Tebaagala kukyogerako bamemba bano kyokkola bweddayo bamugamba needo zenzo. Next. Tekile Geoffrey Mayanja okukyalo Namavundu Buwoya Chairperson Youth Leaders Buvuma District twakagaba emiliyoni 27 n'emitwalo 7. Mwakafuna miliyoni mmeka? Emiliyoni 27 n'emitwalo 7. Emiliyoni 27 n'emitwalo 7. Yes, Buvuma District Youth Leaders SACCO eyo yakafuna miliyoni 27 mu emitwalo 7. wayo gunjaliwa ezimwakafuna Sente ezo zagenda mu associations 5 era mu associations 5 zagenda mu mikono gy'abantu 35. N'olwekyo abantu abo bakasasulako miliyoni 1,24,3. Nze Hasacha Shadrack nambeera ekizinga kibibi Buvuma sub-county era nze chairman wa Saloni Operators SACCO. Nakafuna ow'omukulu RDC emiliyoni 45 n'emitwalo 4. Buvuma District Saloni Operators SACCO Saloni Operators SACCO bakafuna miliyoni 45 mu emitwalo 7. basaloni aliwa ezo bakafuna mmeka Sente zino zagenda mu associations 8 ng'abantu abaziganyulwamu baali 42. Recovery bakalikavalingako miliyoni 2,7,3,15. Amanya Ice Charles mbeera ku kyalo Butende Busamuzi sub-county. Nze chairman wa Political Leaders SACCO Buvuma District. Twakafuna obukadde 66 n'emitwalo
Esente zomwaka jamu ofisi ewange. Abakulu abantu tutulaba nga bogerezeganya kugenda bawula wetubalaba abo bamugerezeganya oba munalaganyaki twakafuna obukadde 7,000 n'emitwalo 3,418. Account ekyali mu ssente obukadde nga 10. Bana muwulidde? Buvuma District Political Leaders SACCO. Buvuma District Political Leaders SACCO. Bano bakafuna millions 7,000. Millions 7,000. Naye sebo nenyaba abekitiibwa figa y'aba political leaders eriko akabuuza kubanga bwe twabateera ssente omulundi ogwasembayo bwe bagenda ne fayiro yaffe bagitwala tebagizanga era mbadde nfukamirira nnyo meya okwale fayiro yange agimpe nsobole okukeepinga up to date records naye nga nimba eri wa mwami Lukoma kangende gireete sooka olindeko tanasalinga okumala emyezi ng'ebiri kale figa eno nakozesa estimates bwebeera nga kale n'olwekyo bwebeera nga erikosaba onsaba naye nga ziri millioni 7,000 kati n'olwekyo kubanga mbadde siwuliziganya nabo siwulirizangayo nti oba balina ssente zonna zebarekavalinga rekodi yange egamba nti recovery 0. Ndi Okware Anthony Sebastian nga nze meyatone kansi Buvuma. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti Parliament yasindisa abako okujja okuwuliza ku nsonga z'emyoga. Nze nteesa nti okusinziira ku mpawulo ya Honorable Nakaziba gyagambye nti abantu batanafuna looni naye nga basifika ssente zaabwe ku akawunti za SACCOs zibaddizibweyo ndowooza nkyamu kuba bwe tubanga tuza ssente ezo ne tuddiza bali abantu abasevinga kiba kiraga nti tuli ku limitinga abantu abala okufuna ssente oba okuyingira mu SACCOs azibayambe muki okuva mu bwavu. Kyokubiri amateeka gabeera amakakali agakugira abantu okukulya ssente z'emyoga naye emyoga zisigale nga zitambula nga zibadde zitambula abatayingira bayingire abatafuna ssente nabafune abatasobola ssente basole ssente ku looni nga babadde zitambula abantu bona bagendere mu SACCO eyo. Amaina gange nze Kimera Ali nti amamajo Wanga Parish Capitals Association nakaweebwa emiliyoni Kimera Ali nakaweebwa emiliyoni 39. Gibayita Buvuma District Carpenters SACCO eno yakafuna millioni 43 mu emitwalo 9 mu 9 mu 4. Wakaprint aliwa lezo mwaka wakafuna millioni 43 mu emitwalo 9 wakafuna meka wakafuna meka anamusatu meka millioni 43 mu emitwalo 9 mu 9 mu 4 bakasasulako millioni 1 mu emitwalo 23. Associations ziri 5 ezafuna ssente ezo
abantu 35. Nze Mbabazi Juliet okuva mu Buvuma District Women Entrepreneurs SACCO nakafuna emiliyoni 36 mu emitwalo 7,500. Buvuma District Women Entrepreneurs SACCO. Buvuma District Entrepreneurs SACCO yakafuna miliyoni 36. Awawe minisaka yo. Yezo. Miliyoni 36 mu emitwalo 47,500. 47,500. Yakaganyulwa associations 5 nga zirimu abantu 25. 25 people from recovery bakasasulako miliyoni 1.5. Eddako ye Buvuma District Mechanics SACCO. Zino bakafuna miliyoni 14. Mekanika yo. Sebo, bakafuna yezo. Emyoga. Miliyoni 14 zagenda mu association emu. Naye nga association eyemu erimu abantu 15 abazifuna. Olwekyo bano bakasasulako miliyoni 1.2. Eddako ye Buvuma District Performing Artists SACCO. Nze Subuga Godfrey nga mbeera majjo munaira misabu kawunte. Ndi ku SACCO y'abamakanika twafuna obukadde 30 twakagabako obukadde 14. Tukamutereze banaye. Tukamutereze. Mutereze. Sebo. Yakajja mu ofisi wa RDC. Nakakuwa ssente mmeka zoba omulira baliri miliyoni 14. Buvuma District Mechanics SACCO. Zino bakafuna miliyoni 14. Mekanika yo. Sebo, bakafuna yezo. Emyoga. Miliyoni 14 zagenda mu association emu. Naye nga association eyemu erimu abantu 15 abazifuna. Olwekyo bano bakasasulako miliyoni 1.2. Amanya gange nakibanda ndi chairperson wa performing arts nga bakampaako obukadde 14 n'emitwalo 7,200. Nviira majjo ku kyalo bakiyita Bumazime nayira sabukawo 14 n'emitwalo 7,200. Ye Buvuma District Performing Artists SACCO. Performing Artists SACCO. Bano bafuna miliyoni 14 n'emitwalo 7,200. Bafuna miliyoni 14 n'emitwalo 7,200. Nga ssente zino zagenda mu associations 2. Associations ezebbiri zalimu abantu 10. Owabakatemba zezo. Zaganyulwamu abantu 14 abava mu associations 2. Recovery bakasasulako emitwalo 83,409. Amanya wali eringira awo mu association
yaba boat transporters n'akafuna emiliyoni 26,400. be Buvuma District Boat and Tax Operators SACCO. Bano bakafuna millions 27,665 mukakaaga. Bakafuna millions 27,665 mukakaaga. Nga bakasasulako milioni 1,18. Sente zino sente zezo naye recovery si yeyo. Recovery ya mulembe nnyo. eno deeti eno nako myaka 31 ogw'omusanvu kasita ekiriwo kyonna nga kyabaddeyo mu gw'omunaana guno ekiriwo kati recovery nze gye nnina mwali mwakarecoveringako milioni 1,18. Kakati nga sente zino zagenda mu associations nnya nga abantu abazifuna bali abantu 15. Associations nnya. Amanya gange nze Buyinza Joseph, ssentebe wa Buvuma Boda Boda SACCO, ntula ku kyalo ky'Ekitamiro, Buvuma Town Council. Twakafuna emiliyoni 28,400 okuva RDC. Bagiyita Buvuma District Boda Boda SACCO. Bano bakafuna emiliyoni 28,449. Sente zagenda mu associations nnya. Sente zino zagenda mu associations nnya nga mu associations omwo mwalimu abantu 24 bebafuna sente zino. N'olwekyo bano bakasasulako milioni 2,34,900. Nze Nagawa Christine, Mbira Kasali B, Namugombe Parish, Nairobi Sub County. Owala disi nakafuna milioni 4,970. Abavubi specialist. Emitwalo 4,900. Milioni 4,970. Ya Buvuma District Fishermen's SACCO. Buvuma District Fishermen's SACCO. SACCO eno yakafuna milioni 49,800. Sente ezo zaganyulwa associations 11 era ne ziganyulwa abantu 35. Recovery bakarikaveringako milioni 12,500. Amanya Mugabe Peter vira ku kyalo Kabugu, chairperson Buvuma District Restaurant Owners SACCO. Sente zina restaurant. Nafuna milioni nakafuna ko milioni 24 n'emitwalo 28 n'enusu kasana. Buvuma District Restaurant Owners SACCO. Restaurant. Bano bakafuna milioni 24,228. Obutali aliwo. Restaurant. Yezi mwakafuna. Sente zino zonna zagenda mu associations 3 era ne zigasa abantu 20. Bakarikaveringako milioni 2,65 mukakaaga. Amanya Kintu Fred, mbeera ku kyalo ky'Essiriba mu luka gw'Ettome, Dombola Buvuma Town Council. Nze chairperson wa Buvuma District Market Vendors SACCO. Okuva mukulu wa RDC n'akafunayo milioni 28,200.